style je tulimu kati bagita rubber style. Nkakuddiremu style je tulimu kati bagita rubber style. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atuuse emukono ku lwaleero esooka. Njagala obere attentive owulire ebigambo oba okwogera kw'omukulembeze ku lwaleero esoose emukono. Tambuza video. Bino ebigambo mu dakiika ntono nnyo. Gwali ku mizindalo teekamu treble njagala mbeere nga abantu bampulira bulungi. Nakulinaanye mugambe takwogeza kubanga bino bye ngenda obbagamba temugenda biwulira wantu walala wonna. Kendeeza base oteekemu treble. People power. Our power. Abantu b'emukono. Olunaku lwa leero gikunukiriza myezi 2 nga tukuba campaign zino. Twatandika campaign eno twasookera Busoga. Twakola campaign zaffe mu ddembe newankubadde batuzibiranga amakubo ne temwawulirako tiyagasi mwawulira masasi. Ne tuvaayo ne tugenda mu Ankole ne kibeera kye kimu. Ne tuvaayo ne tugenda engulu twali Erango twali mu Acholi twabadde West Nile twabadde Karamoja. Ne tuvaayo nga tutambudde mirembe. Ne tuvaayo tutambudde ebitundu byonna. Ng'okoleko tulemesa okuyita makubo agali main ate nga ne gye tugenda tusangayo abantu nga batulinze. Mulabye nti tubadde tutambula bulungi nnyo. Naye bwe twakuta olunaku lw'eggulo bwe twayingidde mu kitundu kya Buganda olwakoze Rale e Kawempe, mwalabye bwe batulumbye bwe twabadde wennyini nga wano. Ne bakuba tiyagasi, ne bakuba amasasi, bannaffe bangi bali ku bitanda nga tewali musango, tewali tteeka litumenye. Olunaku lwa leero tusimbudde nga tutambula mu ddembe, ne bagala amakubo ga main ne batusindika mu genfuufu. Bannangeeze mu nnaku eza bulijjo nnyirira okusingako wano. Naye bwe bagadde amakubo ne batusindika mu makubo ag'enfuufu tetukayanye nabo kubanga naye waliyo abantu. Naye muzze mubalaba nga batugobereza tiyagasi, nga batugobereza amasasi paka we tutuuse wano. Awatali tteeka lyonna litumenye, awatali musango gwonna gwe tuziza. Mwenna saawa zino mukimanyi tibakola bino ebintu olw'obutiitiizi. Mukimanyi bulungi bakola bino ebintu olw'obutiitiizi. Yonna gye tubadde baali tebasuubira nti tulinayo obuwagizi nga bwe musse mulaba. Ne bagenze baswala. Bwe twagenda mu Ankole nga gye tuba tugenda okutuuka basala ente 10, ente 20 ne bagamba abaana ba geta abawano mujje tubakolere pate, naye nga abaana balekayo omunyama ne bajja ewaffe gye babatiisatiisa. Abantu b'emukono mwalaba ekyabadde Arua, mwalaba ekyali e Busoga, mwalabye ekyabadde e Mbarara ne mu Ankole yonna. Kati ekyo kye kibatiisa, naye okusingira ddala batya ekitundu kya wano mu Buganda. Bamaze ebbanga ddene nga babatiisatiisa kubanga obatiisatiisa tebasobola okukola. Olunaku lwa leero ng'abaana tebasoma, naye bwe nayingire Muganda ngobererwa emmotoka za patro ezisukka 40. Ezo zitekebwamu amafuta. Bw'otunula abasobola okulengera emabega mulaba loole 2 zijja ifanga, emu ya UPDF, emu ya Uganda Police. Ezo bwe za parkinze Kawempe ne bapakira omu abaana ba Buganda. Era olunaku lwa leero beeteeseteese okuwamba abaana ba Buganda n'emmotoka bazireesawo nga tewali musango n'ogumu gwe mukoze. Mwali byabakama yateekateeka okulonda kuno. Mwali byabakama tavangayo kwogera ku bantu abasirikale abali mu t-shirt za Museveni abatulinda mu Ankole batukuba emiggo, naye Baganda baffe Abanyankole abalungi babasinga amaanyi. Tanaba kwogera ku bantu be batemula, ku bantu be bawamba, tanayogera ku makubo ge batuzibira, natukuba tiyagasi nga tuli wano. Naye njagala obategeeza Baganda bange naddala ab'omu kitundu kya Buganda ti luno olutalo si lwa mawanga.
Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mukyawe n'abantu abalala. Ayagala mukyawe abantu b'Omwankole, ayagala balowoozesa nti ebikolobero byakola abikola ku lw'Abanyankole. Naye mwabadde Mbalala mwalabye omukwano gwe twafunye, mwabadde Kabaale mwalabye Ekisolo. Nga sinagenda maaso njagala okulangira luno si lutalo lw'amawanga. Luno olutalo luli wakati wa Museveni ne banne. Luli wakati w'abanyigiriza n'abakola ki? Nga ku ludda olw'abanyigiriza kuliko Museveni ne banne, ku ludda olw'abanyigiriza kwe kuli bannayuganda abasinga obungi. Ku ludda lwa Museveni talinaako bakabira ye kokka. Ku ludda lwa Museveni ayinako n'abamawanga gaffe n'abalina amannya agaffe, mulimu n'abalina amannya amalangira. Ku ludda lwa Museveni njagala mumpulirize bulungi. Ku ludda lwa Museveni alinako n'omusajja yeddira olugave gwe bayita Mukiibi. Ku ludda lwa Museveni kuliko abantu abawamba baganda baffe nga Kibuule. Wano wenjogerera emukono muganda waffe Kanatta Muhammad paka kati taddangamu kulabika. Bangi nnyo bawambibwa. So Museveni bakozesa mulimu Abaganda, mulimu Abakyoli, mulimu Abanyankole, mulimu amawanga gonna. Naffe abanyigirizibwa nyina essanyu bategeeza nti naffe twegase, oba Abakyoli, oba Abalango, oba Abanyankole, oba Abateeso, oba Abaganda, ffenna tuli muntu omu. N'olw'ensonga eyo njagala mukimanye, mu abantu b'emukono, mu abantu b'omu Buganda, ti bwe muba mulwana temuli mwekka. Ensi yonna eyimiridde naffe, ffenna kati twogera olulimi lumu, ffenna tulina ekigendererwa kimu kyakubeera mu Uganda eyeeyagaza, mu Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne, mu Uganda nga buli omu aweebwa ekitiibwa, nga tewali awambibwa, nga tewali musango, oba oli wa kabira ki oba oli wa ddiini ki. Ekyo kye kigendererwa, ogwo gwe mulamwa gwe tuliko. Baganda bange bisinga twabibagamba, manyimu abantu bamuno muzze mutuwuliriza era nga mutugoberera. Mulina muna abakulembeze nga maama Madam Teacher Namboze Betty, mulina abakulembeze nga muto wange ono Maseruka Robert, mulina abakulembeze nga mukadde waffe chairman wa LC5 Musenyonga, mulina abakulembeze nga mulima Mayuni, mulina abakulembeze nga manyinaffe Amaniyo. Kikulagira ddala nti ekyokola mukimanyi. Nzize wano kussa sitampu ku bubaka bwe babadde nga babawa. Tibasebo ne bannyabo mwongere okugoberera ababaka bafe bye babagamba, kuba bye babagamba amazima ddala nze mba mbasindise. Tugenda mu kalulu naye nga lulinga lutalo. Museveni abadde n'akafansonyi mu bitundu ebirala byonna byonna, naye kubanga amanyi nti mwe mwamukyawa dda, mwe mwamwetama dda, takyalina kyasobola bagamba. Awambye abaana bammwe naye muganya okukkiriza, ate mudde abantu bammwe naye muganya okukkiriza, abalumiza obwavu naye muganya okupowa, abasibye naye muganya okupowa, kati asigaza batiisatiisa. Bannange tugenda mu kalulu. Abali wano n'abagenda okundaba mu bitundu ebiddako, tuli mu kalulu, tugenda mu kalulu, akalulu ak'okwekandagga, akalulu ak'okwekalakaasa. Tulina bendera ya Uganda eno, bendera yetugatta ffenna. Oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki, njagala obasaba mwekwate bendera eno kuba ffenna tuli bana Uganda. Naye ng'okiggyeko sigenda kujja kutuuka ku buli kyalo oba buli muluka kubabuuliraani wa kulonda. Akabonero ako kagenda kubeera ambuleera. Olaba ambuleera oyo ye mutuufu, olaba ambuleera oyo w'enkyukakyuka, olaba ambuleera balaba nga bazze beetimbye ebifaananyi byange. Sijja kubaayo sina bwensobola balemesa, naye saagala babasibe katambaala mu maaso. Olutalo luli wakati w'abatunyigiriza n'abanyigirizibwa. Abanyigiriza bakiikirirwa Museveni ng'alina kibbaasi kye, naye balina n'obubonero obulala bwe beekweseemu. Mujja genda mubalaba. Ebibiina byaffe byonna byonna eby'abakadde baffe babiwamba, DP bagitunda n'ebibiina byonna byonna. So saagala muntu yenna yeekweka mu kintu kyonna kubalimbalimba basebo ne bannyabo. Saagala muntu yenna yeekweke mu kabonero konna kubalimbalimba basebo ne bannyabo. Ekyo nga nkimaze ekisemberayo ddala kubanga tugenda wala nnyo. Ate nammwe bwe mbamaliriza era ngenda babuulira engeri gye mugenda okuvaawo wano okulaba nti nnaabo abatemu be mulabaawo bagenda buteerere ng'obusima ebbumba.
baganda bange mukeerangako nga 15 genda okulu